olutalo olubadde wakati wa General Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino ate era wamu ne taata we ntegeeza omukulu Nzaire Cedric Kaguta lulabikanga lutuuse we lusinga okubeera nti lunyumira oba lutuuse ye General Muhoozi w'abadde alwetaagira ddala omukulu Nzaire Cedric Kaguta ono abeera muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni era ng'amannya boogawulidde nti ono alinako erya Kaguta omu ne President w'eggwanga alirinako gye buvuddeko zaabadde ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa August kati wengamba nti omukulu Nzaire Cedric Kaguta muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni ekisegeeza babeera ba brothers kati General Muhoozi ono abaamuyita taata oba tuli fenna kati olutalo olubadde wakati w'abano General Muhoozi amaliriza nga yalufunyeemu gye bukeeredde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 22 Agusto 2025 wakati nga bammemba ba NEC bali mu kubeera nga bafuna accreditation mu kibiina kya NRM General Muhoozi ali mu kucacyanca n'okujaganya twatandise ennaku z'omwezi 15 Agusto General Muhoozi Kainerugaba n'akola tweet gy'olaba njagiyita tweet ffe tukyagitwala nga Twitter wadde yafuuka X kale X post gy'olaba General Muhoozi ng'aweereza obubaka obwabadde obukambwe oba obwabadde bulaga nti bulimu kkono commandinga yagambye bw'ati we are going to call back Nzeire from that race in sec. I didn't clear him to stand for that position. Kati General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti bagenda kuyita Nzeire ye Nzaire Cedric Kaguta muganda wa President Museveni kati nga General Muhoozi agamba nti bagenda kuyita Nzeire aveeyo mangu mu lwokaano lw'okwesimbawo ku sec. Era General Muhoozi ng'agamba nti ye tannakiriyalingako ku Mr. Nzaire Cedric Kaguta okwesimbawo ku kifo ekyo ekyobwa vice chairperson mu Western Region kati nga General Muhoozi yalaga nti tannakkiriza taata we kugenda kwesimbawo kati nga General Muhoozi agamba nti agenda mukowoolayo mu bwangu obw'ekitalo aveeyo talina kubanga yeesimbawo kati waliwo ke muyinza okuba nga temunnategeera lwaki General Muhoozi yabadde tayagala omukulu Muzeeyi Kaguta Nzeire kwesimbawo ngenda kabannyonnyola mu maaso awo ensonga enkulu lwaki General Muhoozi yalemeddeko nnyo nga tayagala Mr. Nzaire Cedric Kaguta kwesimbawo kati awo nga tuvuddewo ensonga tugenda gigendako kati General Muhoozi Kainerugaba bw'amaliriza okukola ekiragiro ekyo ku mukutu gwe ogwa Twitter waliwo abantu ab'enjawulo abakkiririza ennyo omutaata wa General Muhoozi omukulu Nzaire Cedric Kaguta era nga bantu bano balina ne blue ticks era nga bali official bamanyiddwa be babadde ku ttiimu y'omukulu Nzaire Cedric Kaguta kye baakoze omu ku bamanyiddwa nga Asiimwe yayambalidde General Muhoozi era n'amuweereza obubaka obwabadde obukambwe bwabadde bunnyonnyola bwe buti in Kaguta Nzaire we are voting on ideological clarity not family friendship level of education or how many degrees one has kati omukulu ono n'amugamba nti ffe bwe tuba tugenda kulonda Kaguta Nzaire tetulonda ffe tuba tulonda ideology omukulu Kaguta gy'alina Nzaire wabula tetulonda lwa famire tetulonda lwa kuba nti mukwano gwo ba mukwano gwaffe ate tetulonda lwa levo ya bitabo by'alina nti alina diguri bweziti nor any other quality that can be attributed to him or other candidates in the race.
We need someone that can advance policies that benefit the ordinary NRM supporter and will certainly sustain the strength of NRM. So, omukulu asimwe n'agamba General Muhoozi sebo twetaaga omuntu asobola okuba nga ayongerayo policies ezisobola okuba nga ziyamba omuntu wa bulijjo naddala omuwagizi wa NRM n'okubeera nti kyongera NRM amaanyi. On which our political foundation is built, he has demonstrated his abilities on that note and upholding the core principles of the mighty NRM party. And I honestly believe his candidature is beyond family political calculation. Kati omukulu ono n'amugamba nti General oba omukulu Nzeire Cedric Kaguta okuva ebbanga lyonna alaze nti alina obusobozi n'okuyimirirawo ku lwa principles ez'enjawulo. Era n'amugamba nti okwesimbawo kwe kusukka ku bibalo bya famire ebyebyebufuzi n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. N'amugamba just allow him try his luck on serving the party at that level without any negative energy. Kati omukulu asimwe n'amugamba nti sebo General Muhoozi leka muzeeyiwo yeesimbewo asaavingeko nga temumutaddeeko maanyi mabi oba kyoyinza okuyita negative energy. Kati post eno bwe yakoleddwa omukulu yennyini yabadde ayogerwako omukulu Nzeire Cedric Kaguta yaretweetinze post eno okulaga nti ebigambo byonna ebyabadde byogerwa asimwe ng'abiweereza General Muhoozi Kainerugaba omukulu yabadde abisimbyeko amaanyi era essira era ng'abikkiririzaamu. In fact obubaka bwonna nga bwe yabuwandiise ng'abuweereza General Muhoozi omukulu Nzeire Kaguta yagambye nti ebigambo by'ogambye General Muhoozi bituufu nnyo kimwatulire mubuulire amazima. Omukulu ono muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni ekifo ky'abadde ayagala kubanga yeesimbawo nga NRM National Vice Chairman owa Western Uganda. Ku kakiiko ako akaseeke ak'ekibiina ki NRM. Omanye ekibiina ki NRM engeri gye kiri nti be bakyali mu buyinza buli kifo kyonna ky'ofuna kibeera ky'amaanyi. Kyova olaba nti ennaku zino osobola okulaba olutalo oluli wakati w'ababiri ntegeeza omukyala Kadaaga wamu n'omukyala Anita Among speaker ne yaliko speaker. Kati ebyo nga biwedde omukulu Nzeire Cedric Kaguta kye yakoze kwe kubeera nga akola post eyanukula General Muhoozi Kainerugaba. Yagambye bw'ati Nzeire Cedric n'ow'omugisha still in the race. Yasuse kugamba nti ye akyali mu lwokaano. As a confident aspirant candidate, I expressed my interest for the position of NRM National Vice Chairperson to represent the Western region on the top organ of the party. Omukulu n'annyonnyola nti yenga omuntu eyeewuliramu ekibuli n'amaanyi nti asobola yalaga okwagala kwe okw'okwesimbawo ku position y'obwa National Vice Chairperson asobola okuba nga akiikirira abantu b'omu Western region ku kakiiko akakulu akakulembera mu ggwanga. Just like other fellow candidates, I picked forms, expression of interest nomination, and the head of the NRM Electoral Commission, Mr. Tango Doi, approved my candidature to contest. I'm a law-abiding citizen, and this particular case, we are guided by the laws of our party. Omukulu Nzeire n'agamba General Muhoozi nti sebo mukulu, nze ndi mutuuze omunnayuganda omutuufu. Era nga bakandidenti bannange abalala nange najjayo empapula z'okulaga okwagala okwesimbawo. Era akikulira akakiiko k'ebyokulonda aka NRM omukulu Tango Doi yampisaamu n'anzikiriza okwesimbawo. Omukulu muganda wa President Museveni n'agamba bw'ati nti nze ndi munnansi
agoberera amateeka era ne mu mbeera eno NRM yenfuga mu byonna. Nagamba bw'ati, to our dear party delegates, Nzeire Cedric Mugisha Kaguta is still in the race and leading by 87% as of last evening, 15th August 2025. Kindly ignore any communication that's not in the direct. So, omukulu nagamba nti yakyalimu. Bino byenjogerako bya nnaku eziyise ngagamba nti akalulu akyakalimu era abo bagenda babungeesa ebigambo nti yavudde mu lwokaano ebyo basooke babiteeke ebbali era temubiwuliriza. Olwo bino byonna byogera nga replyinga General Muhoozi Kainerugaba era n'agattako nti I have served under the NRM for the last 15 years as the Chiruhura chairman. It's upon that experience that I intend to represent the Western region as a game changer. Omukulu n'agamba nti asaavinze NRM okumala emyaka 15 ng'abadde chairman w'Ekiruhura era n'agamba nti experience gy'alina agwanidde okubeera nga yeesimbawo. Era awo yagambira bannansi ne bannayuganda abasigadde nti ye ly'eddoboozi ly'abatalina ddoboozi era agamba nti alina experience era amanyi ebizibu by'abantu naddala abali wansi eyo era nti azze kubanga akyusa geemu yonna kanabagamba nti bamulonde nga ye Cedric oba Cedric Mugisha Nzaire Kaguta asobole okubanga abikyusa byonna. Kati General Muhoozi w'amaliriza okukola posta eyo yatabula bangi mu NRM awo okuviira ddala kwono muganda wa President Museveni wamu n'abalala bonna bekikwatako. Omukulu amanyiddwa nga Herbert Anderson Burora omujjukira bulungi juzi naye yakava misango egy'okuba nti yatwala mu speed speaker w'eggwanga omukyala Anita Amongo juzi wano emisango gyakamugibwako. Kati omukulu ono naye n'ayambalirawo General Muhoozi Kainerugaba mu nfo n'amugamba bw'ati at M Kainerugaba Kaguta Nzeire has unbelievable support across the country in his pursuit for vice chairman NRM Western region. My vote and many colleagues I have mobilized, we shall vote for him. Kati omukulu Herbert Anderson Burora n'agamba General Muhoozi nti sebo oyo Kaguta Nzeire gw'oliko alina obuwagizi bw'amaanyi mu ggwanga naddala ng'ayagala obwa vice chairman obwa Western region. Kati Anderson Burora n'agamba nti ye akaluluke agenda kubanga akawoono era n'agamba nti bajja mulonda mwagala temwagala. Oba ensonga oziwulira bulungi gye zivuga zidda wanje. Kati omukulu ne basooka balemezaamu kaawo wabula nga bwe beetwala ne General Muhoozi nga tayagala ono yeesimbewo wabula nga ate ono akoze eki alemeddeko. Kati njagala nkusooke nkuyise mu interview eno eyakoleddwa omukulu ono muganda wa President Museveni amanyiddwa nga Cedric Nzeire Kaguta n'obubaka bwe yabadde aweereza General Muhoozi Kainerugaba newankubadde nti babadde bakilashinga ku mutimbagano. Ono yagambye nti ye talina buzibu yadde na General Muhoozi era agamba nti General Muhoozi mukwano gwe wadde nga baawukana mu ndowooza naddala ensonga ezituuka ku by'ekibiina kya NRM. Sooka owulirize. Among my best friends in this country is the MK. Is my friend, not just a relative. We separate issues when we are doing party work. That's why I told you. In fact, I was not being arrogant, but I was telling him I was cleared by NRM. I was endorsed by supporters. I read your tweet and you're literally telling him to mind his business, right? Yes, I know, not mind his business. Separate the issues. Just separate the two. So I don't, is my friend, because we are same age mate, grew up together, but he has been even tweeting. We raised our my father's cows together. We managed our gardens together.
But we went separate routes. You went army, I went into politics. Ye mukulu Nzeire Kaguta ng'ayongera okunnyonnyola nti General Muhoozi Kainerugaba ye yakwata bya busirikale oba bya maje ye yakwata kkubo ligenda mu maje wabula ye n'agenda mu by'obufuzi ye nga taata we mu layini efaananako bwe butyo wabula ekyokubeera nti General Muhoozi Kainerugaba yaweereza ono obubaka n'amugamba ave mu lwokaano. Omukulu Nzeire Kaguta mu interview gye yabaddemu yagambye nti wadde nga naye yeekuusa ku PLU eya General Muhoozi. General Muhoozi alina okukimanya nti PLU si kibiina kya byabufuzi nedda wekirifuuka eky'ebyobufuzi omukulu ono agamba nti aligondera amateeka mu layini eyo naye amazima ku luno yeesimbyewo ku sayidi ya NRM nabwe kityo General Muhoozi Kainerugaba abeera talina se kubeera nti amugaana okwesimbawo n'okumuwa etteeka lyonna ku nsonga ezikwatagana ne NRM. Wuliriza. Your boss, General Muhoozi Kainerugaba, in his tweet came out and said, we never cleared Nzeire to stand, and I'm going to ask him to step down. Yes, that's what I'm The courteous thing that you have to do is to abide. True, Simon. When the time comes for PLU to be a political party, I will follow the requirements, the rules, the procedures. But now, I'm standing in as a candidate of NRM, and I have followed all the procedures from expression of interest to nomination, and now we are campaigning. So, separate the two. Yes, this is NRM. This is NRM. Bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Nzeire Kaguta. Muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni. Wakati ng'omukulu Nzeire Kaguta aweereza obubaka eri mutabani we General Muhoozi Kainerugaba mu layini eyo yabuuziddwa ensonga z'okubeera nti ye muganda wa President Museveni na lwaki ebiseera ebisinga in fact omukulu ono atera nnyo okukozesa amannya gali amalala atera okukozesa amannya gali aganzeire Cedric ow'omugisha lino erinnya eryakaguta olumu talikozesa wabula we yabadde mu interview eno wannyonnyolera byonna agamba nti ye musajja mukulu ekimala aweza emyaka 5 na bwe kityo tanyumirwa nnyo bantu we bamuyita muganda wa President Museveni era tanyumirwa nnyo kubanga atambulira mu nkwawa za muntu mulala. Agamba in fact yesina muganda wa President Museveni wadde nga musaayi ba Luganda wabula agamba nti President Museveni muganda wa buli omu munna Uganda era buli muntu ali mu Uganda olina olukusa oluyita President Museveni muganda wo wabula yagamba nti abantu batwalanga baganda be President Museveni amussa bbali. Ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Toyota oyo muganda we era n'agamba nti ne General Salim Sale naye abamutwalanga muganda uba muganda we wabula abakimusibako ne bamugamba President Museveni n'okubeera nti buli kaseera baleeta erinnya lya President Museveni mu bintu bye abo abawakanya. Agamba nti President Museveni oli mumuleke yakwata Bible n'alayira nti agenda kuuma bannayuganda bonna ekitegeeza nti President Museveni muganda wa buli omu. Bigambo bya mukulu Cedric Nzeire Kaguta wabula agamba nti ekyokumpita muganda wa President Museveni ze ngamba mukiteeke ebbali olw'ensonga nze saagala kutambulira mu nkwawa za muntu zonna njagala kweyimirirawo nga nze mbeere independent. Wuliriza. I need my own identity. At the age of 50, I cannot be in armpits of people or shadow. I'm a mature person. I have political ambitions. I have served my party. I'm driven by principle number 1 of NRM, patriotism. I don't want any other job. Otherwise, I would have looked for it. Being president's brother, being a car, or sleeping in a garage, it doesn't make you a car. President's brother, there are very many. President is a brother of everyone, but my brother I can claim here is General Sare and Chairman Toyota. But President Museveni is for everyone, even for opposition, because whatever
he stood, hold the Bible, said I will protect you and your property. Ye mukulu amanyiddwa nga Cedric Nzeire Kaguta annyonnyola nti ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bino tebyetaaga muntu nnyo kuleeta ssente. Agamba nti it is man versus ideology. Agamba nti ye musajja wa ideology nnyo, ndowooza entuufu gye yeetaaga oba gye yeetaaga oteeka mu bantu okubeera nti akulembera wabula so si bya ssente. In fact yayogedde ne ku kulonda okujja okwa Seke Kololo mu maaso awo. Agamba nti waliwo abasaba ssente ebbanga lyonna wano na wali era bangi abakiteekamu okuba nti no baagala ssente. Naye agamba nti ye talina muntu n'omu gwe yawadde ensimbi naddala mu kalulu akagenda okubeerwamu wali e Kololo. Omukulu ono annyonnyola n'okunnyonnyola nti abantu abagamba nti yaalina ssente nti abasaasira olw'ensonga nti mukijja ku kyokugamba nti alina ssente, olw'ensonga nti muwanvu munene. Agamba nti ye ne muwaleti ye temuli ssente, ne bw'aba atambula talina mmotoka gy'atambuliramu. Agamba nti amazima gali nti talina yadde omusirikale amukuuma. Kali ye muganda wa President Museveni timumuvunaana wa bwerere okugamba nti alinamu akasente. Akasente temuli yadde akakukumuka bwe kati. Any person with money thinks he can rule or be a leader. So we have to do mindset change again. Ideology, that's what I'm talking. Now it's money versus ideology. But we are going to defeat money. It's where candidates, delegates eat money. It's a season, but you are leaders. You know where to press your votes. You will see they are going to demonstrate it in Kololo. I haven't given people money. No, you are looked at as one of the richest guys in the that race. Is your perception, Mr. Simon. That is your perception because of my height and size. Because of what? Tell me. My wallet is here. I can even pull it. I know how I maneuvered to come here. I cannot tell you that. Check outside. I don't have even a car. Where is the soldier? If you say I'm president's brother. Where? One should be standing there, another one here, another one. Kati ng'omukulu ono amaliriza bulungi nnyo nnyini ddala interview gye yabaddemu. Yayogeredde ebintu ebyenjawulo nga bwe nsobodde okuba nga mbikutemeratemera. Ka pressure k'okuba nti ava mu lwokaano lw'akalulu kaabadde kongedde okuba nti kalinnya ne Ssekulinnya yenna era kaamubadde bubi nnyo nga bw'osobola okuba nti okiwulira. Era oluvannyuma nga tannaba kugenda wali we tuddako pressure we yamulinnyidde n'akkiriza okubivaamu nga General Muhoozi we yabadde amusabye. Omukulu ono yasoose kubanga akyaza ba chairperson n'abantu abeebuuzaako wano na wali. Era agambye nti he hosted the NRM party district chairpersons from all over the country for dinner last evening at Fairway Hotel Kampala. Omukulu ono yakuba olukuŋŋaana oba yakyaza ba chairperson ba NRM bonna mu ggwanga ku hoteli emu emanyiddwa nga Fairway Hotel e Kampala awo. Yabayita ku kyeggulo n'ayogeramuko nabo era n'abasaba bamuwe obuwagizi ku lunaku olusembayo. Yabayita ku kyeggulo era ku kyeggulo kino agamba nti yannyonnyola bano n'ababuulira ebyo byagenda okuba nga akola era ne structures ez'enjawulo. I reiterated my commitment to uplifting the status of the leaders and the structures as I have been one too, and I fully understand their challenges. I am humbled to have been wholly endorsed by the district chairman. Yayogera n'abakulu bano era n'abalaga nti ajja kugezaako okuba nti ayimusa status yaabwe ng'abakulembeze mu structures ez'enjawulo era nga bw'azza akola. Era bagenda okuva mu meeting eyo gye baalina ng'abakulu bonna ba chairman bazi district ab'enjawulo mu ggwanga lyonna bamugambye nti akalulu kako. Ne bamugamba nti akalulu kako oba onfuna bulungi. Kati wakati omugamba nti akalulu kako era bali mabega we ate mulowooza biki ebyaddiridde.
omukulu ng'ennaku z'omwezi 21 Agusto akawungeezi omukulu akalulu yakavuddemu nekiddayo ku kiri Muhoozi order gye yali awadde nga mugambe nti ssebo togenda mu kalulu ako biveemu. Oli abeera mutabani we yamugamba nti no togendayo. Kati official statement yafulumiziddwa ku mukutu ogw'omukulu Nzeire Cedric Kaguta. Nagamba nti official statement, SEC decision on my candidature as NRM National Vice Chairperson Western Uganda. Tindese okusalawo kwange kukwesimbawo kwange nga Vice Chairperson owa NRM Western Uganda. Fellow members of the NRM party and the people of Uganda, after broad consultations with the Central Executive Committee chaired by His Excellency Kaguta, I have agreed to withdraw my candidature from the race for NRM National Vice Chairperson Western Uganda. Nti oluvannyuma lw'okubanga afunamu okwebuuza wano na wali okuva mu kakiiko akakulirwa mukulu we oba muganda we His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, nti bwe yamaze okwebuuza akakiiko kano akatwalibwa President Museveni Kaguta, yakkiriza okuva mu lwokaano lw'okwesimbawo wa NRM National Vice Chairman Western Uganda. Nagamba bw'ati, this decision is made in the spirit of harmonization and unity within the NRM party so that together we remain focused on the greater mission of strengthening and consolidating our party. Nagamba nti kuno okusalawo yakukoze mu mutima ogw'obuntu obumu wamu n'okwagala n'okubeera nti embeera tebeera yakusajjula kiwundu wano na wali. Nagamba nti nabwe kityo obumu asigadde okufokasinga ku lwa mission eyongera amaanyi ekibiina kyabwe ki NRM. As a loyal cadre of the NRM, I firmly believe that personal ambition must always give way to the collective good of the party and the country. It is in this spirit that I have taken this step, confident that it best serves the stability and cohesion of our party. I wish with my colleagues who have remained in the race the very best. And I call upon all Ugandans to continue supporting and rallying behind the national resistance movement as the vehicle for Uganda's continued progress and transformation as we consolidate the gains. No Mugisha Cedric Nzeire eri akaguta tatera kubanga aliteekako wabula ku official hand kweriri. Omukulu yagambye nti akalulu akavuddemu ku lw'obulungi lw'ekibiina ki NRM era n'ayagaliza ne baalesseemu mu kalulu kano ebirungi. Ekibuuzo baani be yalesse mu kalulu kano? Muhoozi Kaine Rugaba. Kati nkuddirayo ku kiri kye nadde ngambye nti ngenda kunnyonnyola ensonga Jeno lwaki ayinza okuba nga yayagala omukulu onaave mu kalulu kano. Ojja kujjukira nti omukulu ono muganda wa President Museveni ali kitundutundu ku PLU, Patriotic League of Uganda. Eno nga Muhoozi ye muyima waayo. Okay? Kati ate ekifo ekyo kyabadde ayagala omukulu Nzeire Kaguta, kifo kye kimu omukulu wa Igara East MP waayo Michael Mawanda ono nga mukwano nnyo gwa Muhoozi Kaine Rugaba era ensonga za PLU azitembeta n'azitambuza bulungi era nga ye PLU's National Director for Mobilization. Ekifo naye akyagala. Kati kyandiba nti Muhoozi Kaine Rugaba this time round yasabye ono akiveemu olw'ensonga nti munywanyi we ate omulala MP Michael Mawanda naye ekifo ekyo kimusuza teyeebasse. Ekyo sobola okuba nga ofuna we tuvuga tulaga. Nga tumaliriza ensonga zino muzimu ku interviews ezize zikolebwa gye buvuddeko
omukulu ono yayogera ku kibiina ki National Unity Platform ekitwalibwa His Excellency Bobi Wine ng'agamba nti ba political prisoners abo bemulaba omukulu ono ye yabajjayo si balamu si ki wabula ye ng'omukulu Nzeire Kaguta ye yagenda n'ateesa ne President Museveni ne basobola okubanga ba foot soldier abaali baasibwa babata soko ulizeeko wano katono even ebyo ne bobudambuze bya Bobi Wine Yes. twagenda ntinyonyera omukulu tumugamba waliwo abaana basiba nga tubamanyi kibalimu babasibira bwere omukulu n'abayungula. So bano ba political prisoners be baata walinamu omukono. Yes, buuza Katerega ali owe Masaka buuza ani. Nzeire Kaguta. Yes. You pleaded with Mwami Museveni. Wali ku timu ya pleading and Mwami Museveni. Abayamba bate. Yes. Abantu bakimanya. Tumanyi balamye yabateesa. Ate ffe tulina kwekubira obudingiri. Waliwo ebintu by'okola ku mente ng'omuntu. Ng'olulimi lw'eggwanga patriotism. Bano basaanya abaavaayo mu Haidini. Baani Bakaterega ali. Walina omukono mu kuvaayo kwabwe. Yes. Bigambo bya mukulu Nzeire Kaguta muganda wa President Museveni ng'annyonnyola nti ba political prisoners abava mu kibiina ekikulu His Excellency Bobi Wine abaali baasibwa nti ye yateesa okulaba nti bavaayo si balamu si munnabyabufuzi mulala yenna wabula ye. Wabula tubadde tukyali awo Oweekitiibwa Katikkiro naye n'avaayo mu bukambwe obw'amaanyi ne yeewuunya ebintu ebiri mugenda mu maaso mu ggwanga naddala ku sayidi ey'ebyobufuzi. Agambye bw'ati, politics isn't a game, it's a matter of life and death depending on the policies that presidents, ministers, MPs, leaders adopt. Nagamba nti ebyobufuzi si kazannyo, bino nsonga za kufa na bulamu. Okusinziira ku bintu ebyo abakulembeze ba president, ba minister, ba MP n'abakulembeze abalabye basobola okuba nti bagunjawo b'okutwala. So I decry the comical manner in which the candidacy for president of Uganda is being approached. So omukulu Katikkiro n'agamba nti kimunakuwaza nnyo era yeewuunya katemba ajjudde mu kwesimba okubwa president mu Uganda n'engeri abantu gye batandise okuba nti babizannyiramu. The office of president should be contested by persons with the appropriate pedigree, qualifications, knowledge, with the ability to initiate solutions for social and economic development and the rule of Uganda, the rule of law in Uganda. Nagamba nti office y'obwa president erina okuvuganyizibwako n'abantu abasaanidde n'ebisaanyizo ebituufu n'amagezi n'obusobozi wamu n'enkulembere y'amateeka mu ggwanga. The proliferation of candidates 190 yesterday is intended to water down the significance of the electoral exercise, which might discourage and keep away voters. Oweekitiibwa Katikkiro nagamba nti woolaba nti sofa ba candidate 19 be baakawandiisibwa, kino kiba kiraga nti baagala kunafuya okulonda mu ggwanga, era nagamba nti kino kijja kuleetera n'abalonzi okubeera nti bwe balaba katemba asusse badda bbali ne babyeyitira kuutwe. Oweekitiibwa Katikkiro bw'abadde bubaka bwe yawandiise mu lulimi Oluzungu oba olufuutifuuti ezezaako ddukuddiza mu lwaffe olwaboobwe. Honey Bites bano bagamba balina package ey'abaana badda ku masomero. Oyagala daddies, oyagala cupcakes, bakola ne cakes zennyini eza buli mukolo ku 070 9 785 08. Alson Painters UG bo basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe wakamaliza okukizimba bakooneko bajja kujja bakikusiigire langi naawe osiime. Ne bw'obanga oli bunaayira baweereze WhatsApp
babikolako ku 0705 19 36 abasidi omusunsozi ly'eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo agamba nti information nga bwe beetuuseewo bwe tugyetika ne tugikutuusaako tetutoolamu yadde okwongeramu ebyaffe fe information nga bwezze bwe tugireeta kati kyoba olina okukola kyakulayikinga vidiyo kuba kati bw'otalayikinga vidiyo ani anaagirayikinga ate commentinga subscribinga even thank you